musibye mutya abalungi abagalwa mbabuzaako mwebaleko kumira ku Progen Media TV gwe atana bakulabika nti subscribinga kankusaba ogende maaso okikole mu bwangu nsobola okutuusako amawulire gaffe agabeera gakagwawo amawulire gaffe aga entertainment saako nago aga sports gasange ku progenmedia.com wali amawulire amanyuvu ennyo gotasanyi kulabika nti nateera muganda wange ogenda maaso osubwe amawulire genze nago mu kaseera kano si malungi nakamu nakatono mawulire mabi nnyo gayungula amaziga era wonna wooli tereera era gumya munno wonna wooli ffenna tugumye emikwano gyaffe wonna wooli tereera ogumye munno mugambe munnange guma tewali kyakola basatu batiddwa mu kiseera kino kyennyini wenjogera basatu batiddwa ew'obulenzi katikati ambulance emanyikiddwa nga Land Cruiser UBF bisatu kyenda mu emu egenze maaso netomera abantu basatu mu kiseera kino wenjogerera batomeddwa ne bafiirawo ddala tewali n'omu alamuse awo wennyini ew'obulenzi mu w'obulenzi town council ndoza mwenna abamu abasinga mumanyiwo bulungi accident wegenze maaso n'okulabika nti oba kayite akabenje kano wekagenze maaso n'okulabika nti nateera kagenda maaso n'okutuukawo kitalo nnyo ddala bana basatu tebanakumanyikibwa amannya gaabwe naye amannya gaabwe tunaagafunira wonna tujja kuba nateera tugakutusako wano ku Progen Media TV tujja kuba mu bwangu ddala tukutusaako amannya g'abantu bano abasatu abafiiriddewo emmotoka eno ebatomedde ambulance Land Cruiser ebadde edduka speed ng'akaweewo era etomedde abantu basatu mu kiseera kino ne bafiirawo kati ze mbuyaga ezikunta kati akaseera kano wenjogerera era bakiridde ekaganga eyo gye batambuliza obugongongo obwato nja kuba nateera nkwongerayo basatu bano bebaani amannya gaabwe bebaani nkutuuseeko n'amazika gagenda kubeera ludda wenna wooli ggwe asinzira okumpuliriza ng'oli w'obulenzi osobola okulabika nti nateera weesamudde osobola okulabika nti nateera ogenda kuziika ku bantu bano oziike abantu bano abasatu abafudde kitalo nnyo ate kibi nnyo kubanga emmotoka kati zitandise okudduka enziruka etali nnungi eyakaweewo okulaba nga obulamu bw'abantu nateera bugenda maaso nga busaanyizibwawo mu ngeri etategerekese omwaka tunatera okukuba oluku mu mutwe naye nkutegeeza gwe muganda wange mpuliriza obulamu bwo kintu kikulu nnyo ate obulamu bwe bugagga abadde takimanyi kitegeere nti obulamu bwe bugagga naawe abadde akimanyi genda maaso n'okuuma obulamu bwo wadde tetumanyi ddiro tugenda kuva mu bulamu bw'ensi eno naye kiba kirungi n'obeera nga naawe munnange yonna gy'oli nga weekuumye ng'ogezaako kubanga era ne woba ng'ogezaako tekikuwa bukakafu nti oba togenda kuva mu bulamu bw'ensi eno naye at least oba ogezezaako okulabika nti nate obulamu bwo ogenda maaso ng'obukuuma kubanga embeera yo mu ggwanga lyattu Uganda buli lunaku eyongera kwononeka bbomu zifuuse bbomu abatemu bafuuse batemu abatujju bafuuse batujju ababadde bali batukuuma abasirikale nabo bagenda maaso n'okulabika nti battabusi bantu banange embeera yo si nnungi nate era katusabe omutonzi alabike nga atujjukira mbatumiddeko mmwe abeekumidde e Dubai, Qatar, Saudi Arabia, Bahrain yonna gye musinzira okulabika nti mutuuliza nammwe bannayuganda mwebale nnyo mwebalire ddala naye ago ge mawulire genina akaseera kano kibi nnyo kibi ddala ate era kitalo nnyo kibi kamaloso kogenda okunywa ku mazzi nkuleetere amawulire amalala amangi nnyo gotasanye kusubwa kanzije